Akatiiti kayina omugaso nti kasobola okwambalibwa omwana ow'obuwala nga kali presentinga obufumbo naddala omufumbo. Kale tukatunuulire mu mbeera y'obufumbo kubanga kakola bingi. Bwe tuba tukasomako katandikira ddala ku mwana omuto, omuwala n'omulenzi kubanga ku baana bonna babwambala. Okitegeera? Katukasomeko nga tutandikira ddala ku mwana ow'obuwala, twogere ku mwana ow'obuwala afumbiddwa oba ali mu bufumbo. Omwana ow'obuwala afumbiddwa oba omwana ow'obuwala nga tannafumbirwa ng'ayambala obutiiti mu nsonga z'okwezina buyamba ki? Kunze ng'omukazi singa mba mbwambadde nsobola okukambala nga kawangi nga baakataddemu eddagala. Nga baakataddemu eddagala. Erimu ku ddagala erigenda mu butiiti lye ly'emikisa. Erimu ku ddagala sorry, ng'ogenda kujjako. Erimu ku ddagala erigenda mu butiiti lye ly'omukisa, erimu ku ddagala erigenda mu butiiti lye ly'okuweebwa, nti bwe mba mbwambadde ne neebaka n'omusajja nga mulimu eddagala mu obwo obutiiti. Omusajja si kunsiriwala nti agenda kunsiriwala but ampa, bw'aba afunye ampa, omusajja anjiggyako omukisa. Kuba mba ntaddemu eryo eddagala. Naye ate oba nga baakawanga nga ka bufumbo, bakawangira ku mwami wo era okambalira musajja oyo yekka. Tekambalibwa w'ono n'oli, tekalabwako ono n'oli. Ng'era ogumu ku mugaso gwako ka enhancinga obwagazi bwange eri bba wange. Namba 2, kaleetera omusajja okuyima obulungi. Abasajja ba visual creatures. Buli bw'atunuulira akatiiti mu kiwato ng'omukazi amutadde mu kabuzi nga keenyenya bwe kati kakukyamula. Psychologically, you don't have to go spiritual. Psychologically, obwongo bwo bugenda kulaba ekyenjawulo ku mukazi ono okyamuke because of engeri akatiiti kano gye kabuukabuukira mu kiwato. Omusolo gwereega bulungi, weezinire emmana. Kati wamba nga twakataddemu eddagala oba nga ke kawange kabeeramu okubeera nti kakuuma amaka gaffe nti tetugenda kwawukana, kabeeramu okuba nti kaleeta emirembe mu maka, okuzaala oba okufuna ezzadde mu maka gaffe n'ebisigadde, era kawangibwa okusinziira ku colors ez'enjawulo n'eddagala ery'enjawulo erikateekebwamu. Kati ate akatiiti akalala kasobola okwambalibwa omwana ow'obuwala for fun nga talina mugaso gwako, nga bwe nandiyambadde empeta nga siri mufumbo, nga bwe nandiyambadde akakomo nga sirina makulu gaako. Bwekityo bwe kiri. Kansubire nkunnyonnyodde bulungi. Naye nga it's a very big topic bwe baba basoma ku katiiti. Okitegeera. Kaakati Aisha omuto omulungi wangi mukama wange. Aisha ngenda kubuuza ekibuuzo agaye mbw ayagala muwa ekibuuzo mbw akiddemu. Kale bulijjo weekuumira ki? Oli weekuumira ki? Wabadde ki? Weekuumira omusajja embuzi nga yavaako. Ani agambye nti yavaako? Kati osobola okulowooza nti yavaako nga kweri. Gwe lwaki washuuminga nti embuzi yo yavaako? How to clean a woman. Aisha, ndekera okuba ebijiiko. How to clean a woman. Omukyala omulongoosa otya oba olongoosa otya omukyala wo nga mumaze okwezina? Bwe mumala okwezina bulungi nnyo, ekisooka omukazi yasooka n'akwata akatawulo n'akateeka mu magulu ge kati n'akulongoosa. Bw'amala okulongoosa, Victor ngenda kuwa omuzindaalo nsaba ongumiikirize nziremu ekibuuzo kino. Bw'amala okulongoosa ng'omugamba nti mbadde nsaba kulongoosaako mami, baby, kyonna kye kiri oba naaki byonna by'omuyita. Kati then osooka n'ojjawo kano akawero k'atadde wakati kubanga amazzi ago gabeerako era ojjagala agago byonna twala tugende. Okakwatamu bukwasi nga bwe naakakwatamu bwe nti n'okajjayo gently, then n'okwata akalala kati n'olyoka olongoosa mu mpataanya muno bayitamu mu mbalakaso, olongoosa mu mbalakaso n'olongoosaako wano waggulu ku lubalaza lw'emmana kati n'okkirira wansi okuva ng'eno ewali akantu kano kati ate omukazi alina amazzi. Ekizibu kye tulina ffe abakyala bw'oba nga wanneebasiza n'onuzinira mu kamissionary, amazzi gayinza okukkirira paka eno mu makkati g'akabina yonna n'embeera nga nze nampira sirina mirembe. Kyova olaba kya buvunaanyizibwa omukyala bw'omaliriza ogendako mu kigo n'otawaaza, omusajja ne waba akulongoosezza. Just pee and kutawaaza and come back. You don't have to shower. So n'omulongoosa bulungi nnyo okuviira ddala ewali ewafuluma namba 2 ng'odda waggulu kati then n'olongoosa muno mu enfuli we zigattira ku gundi n'oyisaako bw'oti. Wano wakati vaawo tolina kye weetaaga, you just pant. Like nga bwe naapantingawo bwe nti just n'entekawo bwe nti n'empantingawo. Tokola bw'oti. Just opantingawo eno mu mabbali gye tuyisa bwe tuti katawulo kaffe ne tuyisa kuno ne ku matama gaffe ku lubalaza lw'emmana then neno wansi bw'oti. Ng'omukyala omumazzi teyeetaaga nnyo science. Wano wakati tolina ky'otaaga, just pant. Amazzi galekeyo gajja vaayo ku kampola mpola. Ate n'ekirala